Muli bulungi soga Karole Kasita King Mama. Yeah. Wali watugamba ndancho ine chivolo nga 29 May. Nenga tona tugamba venue kubanza we nasamba okogana wangamba bafandi ba kulondera venue ne nawe nolonda mulogamba wajo ino genda. Oyogedde venue wali ku Comedy Stone Serena Hotel. Yes, katogere ku choice of the venue. Yeah. Serena Hotel. Serena Hotel because I feel like bafani bangabo abagenda awo sinabayimbira ndongo. Kubanga je nyimbira manyiyo nze manyi nyimbira Bisawe inti cricket over inti Karagenze ku beach. Those people don't come there. So I think abafani bangabo naho kuba endongo nga obalinga, let me say nga balina we bali, but now they are in that time, that position of ndi nkola mu banka nkola mu chen nkola wano beba decision makers. Nange nengamba kamba yingiremu bakube endongo. Yes. So ina hotel si event goyinzo gamba nti ntono katogere ku promoter gwakoleseza mu kivulu kineno. Karole Kasita promoter. Hey. Yes, netegese. Lwaki wetegese? Because I can. Because when it comes to music nze managing. Music nze managing bichimunza cheka, so I can do my own concert. Apa akolati. Apo manager wange yera nga nze wongo. Yeah, ge mazima. Promoter mabajeko omulimu gwabo gwo promotinga ne mugwewa banyabo. Nedda so abajjako era I'll work with them because balina amaanyi ge balina bonga boge mazima. So I can work with them but not directly into bachi fronting, but bali mu front. But I'm going to work with them banyambeko bampabule cause bansinga mu bingi. So I'll use their energy here and there. So netegese kati ba promoter wano like ba promoter bo bali sutya ate balekanda kitegeeza ati kyentegeeza wabajjeko omulimu gwabwe nga ba promoter botandika okukola gwe bandi bakola ate abalawo nabo mu Uganda nze abategese sinza ategese abayimbi abanja sinze netegese ayi nabo ngenda kolagana nabo ge mazima muntu work with them. Karole kati kiri bwe kiti abayimbi ennaku zino mwetegeka mwagenda okulaba nga akasente konna ba promoter bakuyita nako nedda nga bwe sitanonya manager nga ntandika endongo bwe sanonyeza promoter nga nteeka ekivulu kyange. Yes, so I'm a very independent lady. And I'm hands-on. I love to do my things. Nga buchimanyi bwe kitambula bwe kimunga nga netegerera just nze bwento bwendi. Yes. Strategies kizogenda okukolesa okulaba nga Serena yotefuuka kiroto kya ntiisa gy'oli nga n'oba oyitawo toyinza kugamba nti asaagala kibulayo. Anuga bannange ekyali awe. Nange mbatumiddeko guys, nebadde ku interview. Happy New Year. Karo, tubadde kyali awo. Ogenda kukolesa strategies ki okulaba nga Serena Hotel tefuuka kiroto kya ntiisa gy'oli? Nina mmwe kyekisooka. Ngenda kukozesa buli maanyi ga buli muntu. Be it a blogger, be it a presenter, be it a promoter, be it a manager, fellow artists. Bafani bange, ba clients bange. I'm doing all the best that I can to make sure I'm musikolachi busera bisa. I'm going to work so hard. It's why in Semangu, the posters will be up as early as Monday. So just know I'm doing all the best. Segena kudamu kola show you na mu Kampala paka kunaku 29 May. Togera kudamu kola ki? Show you na mu Kampala paka 29 May. Okutandika ne nkoma ku Galaxy Awards, Zina Awards. Zengendo koma ko kuyimba. Sidamu nga 10 February. Sidamu paka nga 29 May. Ku creating a scarcity. Great scarcity. No quarter concert yangu obudde mbere ku ground nonya abampagira abagula tables abagula tickets. I want to put in so much energy. I want to focus on what I'm doing. Atula Serena eri under renovation. So by that time never of course, there's too many things that are happening ebirungi nesaga byogera kati kubanga just no concert engenda kuberanga nungi ebina byombuza ebina birungi bina bijidde mu concert yange wagenda jigulawo nga bajimaze otegedde otya. Yes, go Serena.
kuba Karole ffe tubadde tukuma sisi it's your first show your concert at least wandikitadde no it's not the first and the second anti ye mune yagirabanga kuba twamubuuzako lya tugamba mbwa nanditaddewa odogenda ntaddewa oba kwa Freedom City Freedom City is okay. Naye kati abo mbayimbira nnyo Freedom City. Okitegedde ama Freedom City omuntu y'omu gwogenda osanga Cricket Oval, y'omu gwogenda osanga mu Galaxy zina awards, gwogenda osanga like bwe tuyimbira bulijjo. Nina be sitayimbirangako. Abali ababede. Sibayimbirangako ate nga nsobola obbayimbira. Yes. For some time back wagamba nti babalimba copyright ne tabagenda jiba wengeze kintu buli kimu kyonna kiwedde ng'olinga agamba nti essubi lyabagwamu ng'abayimbi ku nsonga ya copyright naddala awo. Yes. Eddy yampeeza message n'angamba hello Sibo, how are you? Yampa message n'angamba mbu bagenda gikola. He saw my statements n'aba responsible enough the person that he is n'ampeeza text n'angamba my dear sister everything is underway. Everything will be okay. So kasaya kudamu kyogera ko pahanga mazo ngamba tebiri okay. But was it yesterday? No, on Tuesday. Okay, yes, on Tuesday. Baba dene jam sessions oba baba dene AGM ano general meeting of which nti bayise bana bitonde bonna bayimbi abali federation abatalimu. Nira to wala biseko. Yeah. Nyo. Sasa kanse katala bise wachize gombuze musoyaso yebibuzo. Just I already had planned meetings for that day. So nizinkwata muko. But of course we shall get the minutes. Oli musimu nebira akafuna ko saazi no kuba bagamba president yabawa bus scholarships 5 buli abasobola ogenda basoma mu nseze enjawulo ne basoma bibagala for now baba wa kamini bus bani abayimbi ku federation. Anze bimanjaga scholarships nzifuna Victoria University. Sina wala wentunula. Zino tozeetaaga. Victoria University bwe kimwe kimpa nange nsobola okugaba kuba ndi ambassador. Kale sasa kungabira nga nange nsobola okugaba. Okitegeera. What a day post ya tuli mu radio week of course. No gamba nti I miss you bro. Naye tutulabe nnyo bayimbi bapostinze ku nsonga eno oba oli awo balinga abakivaako. Naye gwe obadde nga wejjukanya bbanga nera what a day post. Because for me he was more than an artist. Me he was my brother for real. Yambeera oko nyonyo when I was in campus. Nganze sit I don't lack. Ngamanyi nti sijja kuzuuka mbe nga sina kyendi oba kyenywa nga radio waali. So I don't take that for granted. Era mba I miss him. Yakusindikiranga ssente? Nabeeranga nalinga mu team good life. Nabeeranga mu team good life era nga olaba musaayi gwa good life. So yalinga mbeera nabo buli kanaku nga make sure munno Karole bwali ali bulungi. Kati nange kyovola wenda mutaliiwo mu bulamu. I miss him a lot. I miss him a lot. Olowooza kyo kyokuba nti alinga yeerabiddwa naddala abayimbi abaloba bannabitone abalala because batono nnyo okuba basobodde okuba nga bajjukira nti tuli mu radio week. I don't think we should blame them because buli omu ajjukira omuntu in different ways. Onfuna ayinza okuba nga tebamwerabidde but bamujjukira bo in a different way. Ze mujjukira bwentyo ne buli omu alina engeri gyakolaki gyamujjukiramu. So I cannot judging on that. Nobody knows how they feel about his absence. Yes. Really Kalembashua nti nga yo oyinza mu rating otya kusaidie nga yo omuwandiisi engeri yali awandiikamu. Nze kyemmanyi yo omuntu yakyusa music industry. Yalinawo phase ye nga I feel like he's still yakyaliwo nga inspo yabayimbi abasinga baliko ssaawa zino. Yes. Bareta saazo balina kyusaamu ki okulaba nga batukagana ku level kwe yaliko nga ye radio. That's a writer, didn't you get up with a writer? Ati kati gwera gwayimbe ndongo ba writer gye babawa. Deka. Vako. Kale kayimba kyakali kasinga okukolera ka radio. Yeah, I don't think you're ready for this. Don't think you're ready for this. I don't think you're ready for it. Oh, that song is my favorite song. I'm gonna tell it to your mama. Oh, that song. Deka no kundeka. Let's talk my about favorite the new song. projects. Zolina sawa zinene. I have projects coming up. Just know I have a whole lot of things coming. Mabin so kunyonya bwechimero because tutandika butandisi nsumulo osuna. Nsumulo osuna. Okyayongerako. Kabane kanyambalidde bulungi ne kanyuma.
Ani akwambaza ko oyambaza gwe? Spice yanyambaza oyo mwana yandemerako nnyo Spice Diana. Yeah. Oh banna. Ne Karole. Oli muzadde. Ebintu byokola ku stage King wanaabirabako. Nkola ki? Kati nga obadde waleeringa ozina ne Kalela booti. Tajja biraba. Kale katugambe kati ng'omuzadde. Tajja biraba King. I think all of us, if you're a good parent, you know that your kid regulating abyalaba. On their screens, on your screen, on their tabs, on their phones, or YouTube for kids, work everything for kids. And I better so kulaba. Or TikTok for kids, everything for kids. You cannot see them. At what point? Wale birabiranga ngacheka byayita kodanga aliwa bikola okusinga. Nebyange byadda. Kwegamba your parent side yo togitunuulidde. As a parent, I guide my son very well. There are things he cannot see. To be sincere. At what point wonzo tukesera nga tokyasobola kukola bineno kwambalanga bwotyo? Ajja kuŋŋamba walinga ngamba gwe nga gwe ati kugambe King ajja kumala kuŋŋamba wakasaazo yanfuga nze King nze yanfuga ge mazima era bangamba nti mami muwuliriza which you cannot say right now. Sibula abantu wamma. Mubere bulungi. Abiri mwenda May.